nga wakyaliwo ebibuuzo bingi ku ngeri Kyagulanyi gye yafulumamu eggwanga. Olunaku olwaleero General MK alagidde ne bakwata omwami gwe bayita Brigadier General Johnson Namanya. Ono yabadde akwasaganya yabadde commissioner akwasaganya ebya immigration ebyokuyi abantu abayingira eggwanga n'okulifuluma. Olwaleero CDF yalagidde ne bamukwata, ne bakwatirako ne Major General Don Nabasa. Ono yabadde in charge of Joint Staff Policy and Strategy mu UPDF. Ngatanaba kufuuka kino yaliko ne commander wa 3rd Infantry Division mu Moroteyo. Ono naye bamukwatidde wamu ne Major General ne Brigadier General Johnson Namanya abadde commissioner wa Citizenship and Passport Management, ate ng'era commissioner director of Citizenship and Immigration Control Unit akwasaganya ebyokuyingira n'okufuluma. Olowooza dots ziyinza okuba nga tezigatta mu ekyo. Babakutte olunaku olwaleero era ababasibidde wali eri Kasenyi Military Facility, Kasenyi kiri eri ku Entebbe Road, ku directive za CDF General MK Muhoozi Kainerugaba. Jukira ano si yasoose. Bukyanga General MK atwala office ya CDF mu March wa 2024. Ayina abanene bangi nnyo abali ku rank ez'amaanyi mu magye bazaakwata olw'ensonga ezitali zimu. Abamu balimu bulyake, abalala babavunaana misango egy'enjawulo, abalala emisango teginnaba kumanyikwa nga bano emisango gyabwe teginnaba kumanyika naye nga yalagidde ne babakwata. Mujjukira we yalagira ne bakwata Major General James Birungi yali akulira CMI ku nsonga z'okuba mbu ye yalinga emabega wa bomu ezo ezatulikanga. Okitegeera muzijjukira bulungi nnyo. Ne bamukwatirako ne bakkano oba himbisibwe n'abalala ne babasiba azenga akwata abantu ab'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo. Wabula kino wenkiwulidde nga kirimu immigration, nga kirimu citizenship, nga kirimu passport. Nengamba dots tezibanga zigatta n'ebya Kyagulanyi. Jukira John MK yagamba nti agenda kukola butaweera okufuba okulaba ng'atereeza amagye, agajjemu obubbi, agajjemu obulyake, agajjemu abantu ababadde nga bakolera omwo kukola deals ez'enjawulo. Mulimu abamu ba gold dealer, mulimu abamu abagaba emmundu ne baziwa ababbi ab'amaanyi, ebintu bingi nnyo nnyo ebitambula omwo. Naye yagamba azze kulaba ng'agogola. Kakati nze nja kubanga nkuwa update ezifaanana ng'ezo. Wakati awo ne ba escort ba Kyagulanyi abasirikale abamubeerangako nabo baakwatibwa ne babavunaana okulagajjalira omulimu, okubabuza kubikwata ku muntu gwe bali bakuuma nga tebamanyi, n'ebirala ebifaanana ng'ebyo, era ne babasiba ne babagoba ne mu poliisi. Dots zigatta ki? Nkyakuwa update. Bitabuse ebibuuzo bingi naye nga Ansantini jjukira ne abadde chief of military intelligence naye yamugobye. Era amawulire ago gayitinganye nnyo naye yamudismissinze. So kyonna ekigenda mu maaso yamanyi ye nga CDF naye nga birungi si birungi era nga bikyali bingi ate mbu bangi bakyagoba oba nsonga zeekusiza ku ebyo nti mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuluma atya tetumanyi, oba reshuffle just, naye nga byo bikyalanda. Byonna nga bigenda mu maaso. Abantu beewuunya tweet gye yakola nono yatrendinga era nga ebyokugamba nti kabi bino. Era nalabyeko waliwo n'omuzungu yavuddeyo n'abreaking amawulire ago n'agamba nti oba CDF wa Uganda yali atamidde. Akantu ako kaneewunyisiza ne ŋŋamba abantu bano balaba ebintu bye baba bakomentinga nti oba atamidde oba badde anyweddemu, naye nga kyewuunyisa okubanga yavaayo n'atwitinga nga supportinga entalo. Bannayuganda, nalabyeko Jeno omu ng'atwitinga nti asobola okuba simanye eggwanga lya Iran. Wallahi Iran ina obusungu bungi. Okusindika busindisi mwe muwulira buuliza emizinga mugiraba ku TV mujja girabakawe Uganda. Bali basajja gwali e Uganda omusajja oyo tasaaga. Mwe mumusoosenkereze mu mujerega ajaba temwina deka intercept temwina deka sobola kuugula. Okuteeka buteesa omuzinga tekimutwalira the second. Ate yakuba wali bakulu
akuba wali bakulu tolowooza nti Uganda teri ku maapu kweri yatagetinga nti mukube wano ne bagusindika yakubye eri omuzinga kilomita 10 okuva Iran okutuuka Uganda ziri kilomita 225 akuba gituka Spain mumugende empola bamba munywa empola ku atogamba girabako bulabi kuba sikulabako kuba kutta era amawulire ago gatambudde nnyo nendaba emikutu emirala najo nga zigapositinze naye ate yamaze n'adiriitingayo positi naye already yabadde yatambudde dda. Breaking news mu mawulire ge tulinawo General Moses Kainerugaba omuduumizi w'amajje ga Uganda aga UPDF yavudde n'ateeka post ku mukutu gwa Twitter n'agamba nti singa olutalo lwa Iran, America ne Israel terukomezebwa mu bwangu ddala agenda kukakibwa okusindika amajje ga UPDF mu byondo bya Buwarabu okuyambako eggwanga lya Israel. Kitegeeza Iran egenda kuba ekubibwa amawanga asatu: Israel, Uganda na America. Omukulu yagambye nti singa olutalo terukomezebwa mu bwangu ddala agenda kukakibwa okusindika amajje ga UPDF mu byondo bya Buwarabu okuyambako eggwanga lya Israel bakube Iran. Mama kabakube ffe sifa batalina air defense detector. Anti miza leja kutuuka nga butuusi ku ttaka we bagisindise weetuuka. Bannange ebyo omwana agambye nti mujja mubirabako ebikompola e Uganda munnange ebyo tebyegomba kulabwako kubanga biba bikambwe biba bizibu nno tebikulinda na birabako bituwala obulamu bw'abantu. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo omukulu Teacher yayongera okuba nga tuwa update eya mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkuŋŋaana ez'enjawulo zatandise okuba nga yetabamu. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeko mu lukuŋŋaana olumu n'ayogera ensonga zonna nga bwe zadde zirina okubeera era n'azirambika bulungi nnyo. Mu kulambika ensonga ezo video zonna twazibateereddeyo ku mitimbagano Facebook weziri ku TikTok basensalinga information ya national platform yonna bagikasitambiramu ekigambo Kyagulanyi bagisensalinga da ku page ng'eyange n'ez'abalala bakuteekako mu community guidelines. Kati president byabadde ayogera yasindise message mu abasinga obungi temwagifunye. Omanyi waliwo abasajja bakola likodi mutafunako information. 1 omugenzi Olito Joko mu kufiira mu nnyonyi bamukola kye bakola Galanga. Omuntu ayinza okutegeera oba gwe ayinza okutuma okola omulimu ogw'okutta omuntu oba otega ebbomu mu motoka mwagenda okutuula oba otega ebbomu mu nnyonyi mwagenda okutuula. Kati bw'otuuka okugitegamu n'omulinda gy'alinnye nakugamba bayeza woyinza okuba tuli busy jjukira mukamaawo oba munene nagamba nti tuula nawe tugende naawe naye nga wategedde motoka agitaddemu bbomu oba ennyonyi wagiteddemu bbomu n'otuulamu ne mubalukira mu gwe nnyini gwe wagiteze nga gweyagala okutega n'emwali nga tosobola gibuukamu olaba otandika okutuyana bw'oba olina akatenge nnyo oga mukama wange onoosonyiwa mbadde njala muyimiriza emmotoka eno tuveemu waliwo ekikyamu ekirimu nga bakubuuza kiki naye mune bampadde omulimu tegemu bbomu ofiiremu naye kati ate naate mwene kati n'ebyolito Joko bito ebyali n'ebyagalanga bibati abatagalanga batega bbomu bennyini baalimu yabaga atugenda ffenna yabaga mwena mugere mulinya bbomu ne balinnya ennyonyi ne batulikirako mu bbanga ne bafa kati ne president statement yakoze basinga bwete mwagitegeera dde bwete. 1 abasajja bambasada ba Africa bonna basinga obungi bali mu Uganda bakolagana ennyandwe. Abasajja abazungu bakolagana n'ennyandwe ng'abatemera. Kati bw'aba batemera nga bakwata ebimu ku bibi babatemedde nga babisindikira bakama baba bali komandibwa okujja mu nsi muno. Kyova olaba nti ne bwe twali nga tuli mu president ali mu European Union okwadressinga European Union akasajja akasembayo ne mu Geneva obusajja obwasembayo bwonna bwe bukodineta bw'abasajja abo kwogera statement y'ekisiru mu kusembayo nga kafundikira bwe busajja obugabana ssente za Museveni. Kati president bwe yakoze statement bonna Kakota yabadde abakubiramu
bonna Kakota yabadde abakubiramu n'abalabisa bonna yakubiddemu bonna Kakota baga nti singa ono abadde dikiteta nga muzungu mwandibadde mwamugjawo dda n'okuba nti muddugavu awa abantu bamwe enguzi ne basobola okukola byayagala ne bakola byebayagala nabo bakola byayagala kati yabalabisiza ku international level ekyo nate mwakitegedde ekyo yakikoze lwaki yabalabisiza abasajja bennyini bali ne Museveni mu ngalo era Museveni yakimanyi bulungi butewo nga tweyongerayo mu mawulire g'enjawulo ebitongole by'ebyokwerinda bitandise okubanga binoonyereza ku mikutu egy'enjawulo gye bagamba nti be batambuza amawulire mbu agatali matuufu agakwata ku First Lady era ku bitongole bino era ku bimu ku mikutu bataddeko n'ogwa Teacher Fred Kajubirumbye naye wabula ye Teacher yavuddeyo n'agamba nti okugamba nti afudde si kituufu tanafa naye yagambye nti waliwo ebituufu ebitambula ebigenda mu maaso era okakasa ku bituufu bino yayogedde bw'ati bonna obulaga nti matuufu 1 abawangalya mu bitundu by'embuya naddala okuliraana military barracks wabaddewo nakati wakyaliwo deployment ey'amaanyi ng'amagye ga SFC n'ebitongole ebikuuma eby'amaanyi bitekinze over eddwaliro eryo ebitongole bikuuma First Family era ne Museveni yabaddewo so eyo sayini yokka ekulaga nti waliwo ekitali kya bulijjo era waliwo ne diversion ez'emmotoka ozitakkiriza kwetayiza mu mbuyo omwo ye sayini esooka sayini ey'okubiri wabaddewo celebrations zibadde zigenda okukolebwa within the First Family zonna zayimiriziddwa ne meetings z'abaminisita ezimu zibadde zina okubeera zonna zayimiriziddwa okitegedde bulungi nnyo ye sayini ey'okubiri sayini ey'okusatu information ebe yafulumye gyenjagala musooke mutegeere wabaddewo akasiriikiriro ba state agency ku social media nga basirise but unfortunately Metro nevaayo newandiika Metro FM ya musajja bamuyita Francis Babu yasose n'awandiika bw'ati waffe twasende tugasiriikira ntugalabe Metro FM yawandiise bw'eti njagala kukootinga mbatwale waliwo mwagala wennyini Metro FM yawandiise bw'etyo the moment Kasitolaba state funded mainstream media ng'epostinze manya nti waliwo kiki waliwo ekikyamu eyo Metro ya postinze Metro bwemala okupostinga then musajja mukulu ono n'apostinga bw'ati musajja mukulu ono n'apostinga bw'ati musajja mukulu n'apostinga bw'ati oyo Baramba Lugahale n'apostinga bw'ati olya bulungi nnyo mumaze ogisoma kale kambasomere posti zino eno yasose ku makya yasoma bweti Metro FM Mama Janet Kataha Museveni is not sick or even dead as many different opposition leaders and activities are claiming. There is no credible source that has revealed that so far, not even the state press unit. Mbu Janet Kataha Museveni mbu simulwadde era simufu ng'ebyogererwa ab'oludda oluvuganya saako n'abalonyizi b'eddembe boogera tewaliwo mawulire matuufu gye gava wadde ago agayina okwogera ku nsonga zino ag'ennyumba ya setaani teriiwo oyo n'asirika kati bwe gatambudde nnyo Baramba Lugahale n'agamba bw'ati may God bless and protect our nation's mother and first lady Janet Museveni and her husband Nyandi Yoseferi Kaguta Museveni may be strengthened with wisdom, grace and good health as they lead, serve. Mama Janet Museveni is truly one of the kindest and most loving mother I have ever known. May she be continually blessed for her kindness, generosity and compassion towards vulnerable children and young people around the world. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your night and hand. But Bawandi Sakati.
bwamala okuwandika ebigambo ebyo kati kandi kuvire ku ntono nga bulwagala kitegeeza nti ennyumba sitani ekutta omuliro. Amazima gali nti Janet tannafa si mufu. Janet si muki njagala kukola statement kubanga enkya mmanyi minisita baani bagenda kuba bagerumbuye bikibya. Janet tannafa njagala kukola clarification. Janet tannafa wabula Janet ali ku life support mu ddwaliro eryambuya specialized military hospital ali ku life support. Life support byebyuma ebisobola okuyambako omuntu okubeerawo singa ebitundu bye emukkiriza okubeerawo mu bulamu ng'abikozesa biba tebikola. Gamba ng'amawuggwe, omutima, obwongo n'ebirala nga tebisobola mukola ki musapooti nga muteeka ku byuma ebyo ne mukola ki ebyo. Kati Janet ali ku life support mu Mbuya military barracks gyali yatuuseeyo atya. Mujjukira Janet alimu omwezi nga tuvuddewo Tamale Mirundi Junior musanyufu eri omukyala eyavaayo juzi mu maaso ga kamera n'ayambalira namwandu. Kale nno singa yamuvuma nti amuvuma ebivumo naye natuuka n'okuvuma abaana be abafudde batanaziika. Agamba nti Mukama ajja kukolimira omukazi oyo. Bannange omukazi oyo eyavumye namwandu n'amujjukiza n'abaana be abatanaziikibwa. Bannange osize ekikolimo. You imagine a woman, omukazi tayogera bw'atyo, omukyala tayogera bw'atyo. Waliwo ebintu byemwogedde nga mugenda kuleeta ebikolimo ku baana bammwe kati ng'osanga abaana b'oyo omukyala babonaabona mu nsi ng'obasaasira. Juli ekibulo saasira babonaabona nyoka ayinza okuba ayina ekintu kye yakola. Kati imagine you find abaana b'oyo omukazi nga nabo bafudde one day ng'ogamba nti nga kitalo. Bannange omumwa guno bosiko bitanda toyinawo omuyita. Neno dda ku mukazi n'ojolonga wali musezi emyaka gye yamwebakako nga yali tamusera era in fact bannaye gavumenti muleete etteeka eri protectinga bannamwandu. Paalamenti muleete etteeka eri protectinga bannamwandu. Omuntu aba ne mukyala we ne bakola obugagga ne beezimba ne bejja mu bwavu n'afa famire n'emufuukira ekizibu. N'afa famire n'emufuukira ekizibu. Kale bambi it is a Yayogera ebigambo oba oliyaawo bino byonna biriggwa natandika okulaba obutambi obwo alyetondera omukyala olina mwandu. Bannange yayogera bubi. Omukazi ali mu nnaku n'omulangira n'omwana we nti Mukama yalaba nga tosobola kusindika n'akuwa akaana kamu akalenzi era n'alaba nti tosobola kakuza bulungi nako n'akatwala. Mukama Katonda wange ebigambo byabadde bisongovu naye maama ate ono abadde agamba ono yavuddeyo n'agamba nti abadde tamanyi nti omuntu obonaabona ng'okyali ku nsi n'otoba ate n'olwofudde. Mwe baana mmwe nze nali sikimanyi nti ng'okyali mulamu obonaabona ate n'ofa era n'obonaabona. Omusajja yakera ku makya ne yeekolera ssente ze n'amaliriza okuzeekolera. Jjukira yazikola zimumenya kyokka atuuse n'okufa era ssente yiye eringa kati essaawa eno yeemumenya. Saba omusajja ne mulwawo okumuziika ku lw'okuba maama akaayana n'omukyala akaayana, buli omu akaayanira mulambo, buli omu ayagala mulambo. Ate bwe weetegereza buli omu alinako ekyomugaso oba obuvunaanyizibwa ku mulambo guno. Kubanga omukyala bw'abanga yakera ku makya n'afumbirwa bitanda kitegeeza alina obuvunaanyizibwa ku lw'abaana be yamuzaalamu, kitegeeza aba mulinako obuvunaanyizibwa. Ate sayidi eri endala ne maama bw'aba yakera ku makya n'azaala omwana we, ekitegeeza mu byonna
nti naye amulinako obuvunaanyizibwa kuba oli mwana we okujjako singa maama abadde taliiwo. Bamaama abasinga obungi akubamu akafaananyi munnange nga nina okubeera wali nendaba ku malalo g'omwana wange nengalongoosa. Kaakati ate omwana alina ekika okujjako nga bitanda ye ng'omugagga teyakolako ko ku gundi yonna eraga nti balina muziika wano. Naye kino kyampadde ekyokuyiga ti muganda wange okubonaabona tekukoma mu bulamu. Gomanyi kyekitegeeza okuba nga wafa luli naye ng'essaawa eno omaze wiiki nga mmeka tebakuziika ebintu babitute ne mu kkooti naye ng'oli mulambo. Hey, bannange ebintu nga bizibu. Ate nno kambabuulire oba tebanaba nakuziika mu ttaka nga n'abantu batandise dde okutunda ebintu byo nga batandise dde okukayanira ebintu byo ne weebuuza omuntu ku nsi ayagala ki? Anyway, rest in peace bitanda n'abaana bo. Tetumanyi kyabasse mwenna ne kituuka okuba nga mwenna nga bwe mwabadde nga family ne mufa. Amazima ga Katonda mugulu kyewuunyisa naye kyonna kyekiri tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Ate nammwe abali ku famire ya bitanda musooke mwewummuzeeko musirikire gye musirikidde. Bane musooke muleke omufu awummule mirembe munaatandika okutuleetera ku biboozi ebyo bwe muba mwagala tubyogereko. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova.